abali batamanyi sensitivity ya sente zino kati kuluno ke bakitegeere nti sente zino si nyingi naye zaali zooleka nnyo nti waliwo ebikutiya by'ensimbi ebiri mu Parliament of Uganda ababaka n'abakungu mu gavumenti eno ze bagabana nga teziriiko mayitire wadde okubuuzaako ekibuuzo n'ekimu kuyoola buyoozi kugabanaawo ng'abantu beetikka bisente byabwe nga bakola ki kirimu ensonga ez'essimba ez'omutima gutasuubira kubeera nga gwa Museveni. Waliwo ensonga bw'okitunuulira ng'okitunuuliza eriiso ejjogi n'obwongo obutegeera obusobola okwawula akawoowo ku kivundu wadde nga byonna biwunya. Manye ennyindo esobola okuwa akawoowo era mu kiseera kyekimu esobola okuwa ekivundu nga tokyusiza position. Kati bw'ojja n'obwongo obwawula akawoowo ku kivundu ekiwandiiko kya President Museveni oyinza okyogerako olunaku lulamba. Ekiwandiiko omukulembeze w'eggwanga kye yawandiise naye kennyini kimulabisa. Ekiwandiiko ekyo naye kennyini ng'omuntu kimukola ki? Kimulabisa. Ekimulabisa. Okutuuka okubeera ng'ensonga ezikwata ku ggwanga eziri very sensitive otuuka okuba nga naawe kennyini ozisanga ku kkubo discussingibwa ba Simon Rock ba Mayanja. Ekintu ekyo kiba kitegeeza nti eggwanga lyakuva dda mikono. Mpuuga era we don't accuse Mpuuga nti mubbi wabula tumunenya okukola ebikolwa eby'abantu abeeri. For example bw'obeera ng'oli musajja mu katoliki nga bw'oli ofuna bulungi ne tugenda mu ekereziya ensambya ne bakugatta ne mukazi wo tuba tumanyi nti gwe kikyo kikoze eki kiwedde. Kati bwe tukusanga ng'oyingizaawo hakki ey'okubiri ng'oyingizaawo hakki ey'okusatu tuba n'olukusa olukunenya luga ne Geoffrey wakuba ebirayiro ensambya ekikuyingizaawo hakki ey'okubiri ey'okusatu kyekyaki so nga ate ekyo si kya muzizo mu basiraamu. Bakikolera ddala mu basiraamu paka kubana mu basiraamu n'ey'okuna hakki ogireeta tewaba mutawaana. So ab'NRM balyoke okulya sente zaabwe tetubalinaako mutawaana kubanga bamanyiddwa mu mbeera eyo. Ffe twateeka nninga musajja waffe gwe tusuubiramu ebirungi si mu mutima mubi wadde akatono bwe kati. We do not hate Mpuuga era simanyi oba muzeeyi Mpuuga bw'omusinkana bulungi nnyo mu nsonda oba n'omusanga nga Lukaya oba n'omusanga mu Lwera oba n'omusanga oba mu Nnyendo n'otula n'omugamba ne akasiimo kano baali bakusiima ki? Simanyi oba ye asobola okuba ne anse nambulukufu tasobola kukinnyonnyolera eyo gye bayita enguzi. Buno bo bwalumye baaba ate kano oba bakiseetinga batya ene wiiki ng'abaana badda ku masomero bambi nnyo yo yasobagana aye tebiriiko kwetegekera. Teri gwolisanga naga nti nze mbona saving akasente k'abaana nga badda ku ssomero mbona katereka kali awo kasirise nga tukyali nno ku kyebyenfuna. Mukwano gw'Ompuuga ebintu tebimutambulira bulungi gyali ssaawa zino ne ba commissioners abalala bana NRM abaafuna akasiimo ako bwa commissioner akawumbi kamu ne milioni 7. Kawumbi kamu ne milioni 7 okuyita mu office ya speaker. Zita mu office ya speaker. There's parliament yezigaba zita mu parliament. Bayida tosobola kufuluma nga speaker tamanyi. Ziri awo zityo weziyita awo ziti. Museveni yavuddeyo. Oyongerako nti president. Sebo nawulira bagamba nti oyongeranga nefe abamawulire fe tuli baddembe. Kugirinyo kuliyita ng'omuntu bw'erinnya lye bwe liri. Oyongerangako nti president Museveni tekina kye kikuggyako wadde si gwe walonda. Mukabokisi waliyo era mukabokisi waliyo nga nnonda ssebo era wadde topulaninga kumulonda naye ekitiibwa okimulekera kikyali kike okitegeera. Nali ne mukwano gwange Zambaali Blasio Mukasa nga twogeramu 1 on 1 ne mugamba nti gwe tolowooza nti okugamba nti my president Robert Kyagulanyi Ssentamu naga atolowooza nti wakola nsobi nange asiina nsobi gye nakola ng'ate era kituufu naga bw'obeera ng'oli wa DP president wo abeera Norbert Mao yes onfuna bulungi bw'oga nti nze ndi wa DP
president wo abeera Norbert Mao bw'obanga oli wa FDC president wo gwe wa FDC si Museveni president wo abeera Amuriati bw'ogamba nti nze ndi wa UPC president wo taba Museveni kati bw'ogamba nti ndi wa NUP president wo tabeera Museveni abeera Robert Kyagulanyi Ssentamu naye president wa Uganda ye Museveni okitegeera kati bw'agamba nti my president Robert Kyagulanyi Ssentamu aba mutuufu kuba ye wa NUP kaakati ku lw'eggwanga statement gye yakola yali tagikola ku lwa ggwanga yali agikola ku lulwe ng'omuki omuntu ku president we era gannyaniza president wange era lwo tuba tugenze mu Rotary president waffe wa Rotary tugamba ne muyimire twanize president atuuse bw'ogenda ku federation baabaniriza Kenzo bagamba tubanaye musitukeeko president atuuse ekitiibwa ky'obwa president nakyo kyaggwawo so kati mbadde nkutegeeza bw'ogamba nti Museveni ng'omulesaawo omusajja mukulu myaka 80 anaatera okusinkana Yesu gattagattako wakiri tolina kyofiirwa ga president Museveni kale omukulembeze w'eggwanga Uganda nakyo kyetagisera okwongerako nti omukulembeze w'eggwanga Uganda ate ggwanga ki ng'omukulembeze w'eggwanga kale kakati yavuddeyo n'akulukunya okusinziira nakulukunya ekiwandiiko nakikopingirako oyennyini gwetwogeddeko speaker wa parliament nakopingirako IGG Attorney General actually yabadde akiwandiikira Attorney General yennyini Attorney General yennyini bano abasigadde bebafunyako kopi yawandiikidde Kiryowa Kiryowa kiwanuka Attorney General so n'abalala abo nga kwabadde kwemulugunya kulabeka nga kwemulugunya pipi naye ne bamuwaako ekike kulabeka nga kwabadde kwemulugunya eri ku ngeri ensimbi ezigye zaagabibwamu n'okusinzira bwe yannyonnyodde n'agamba nti nno ebbanga lyonna bwe bali balwanyisa Obote baavumiriranga nnyo enkola ey'okusaasanya ensimbi bw'etyo era okufuna obugagga obwamangu era n'agamba nti nno bayita mu kusoomozebwa bo nga gavumenti okunoonya ensimbi ezikola enguudo okusasula amasannyalaze n'ebirala ebifaananako nga bwe bityo naye n'agamba nti yeewuunya bwekiba nga kuli ensimbi zisoggabibwa bwe zityo kyokka ate n'owatabaawo kunoonyereza mu abo abakulu bwe yakopingidde n'ebirala bino bifaananako bwe bityo naye okuzzayo emabega omukulembeze gwo nga yennyini yagamba nti bayinvesita tubaleke ojjukira bulungi nti bayinvesita tubaleke ababbi abali b'enguzi aba wano enguzi eribwa munda aga talina nnyo mutawaana kasazi sigala wano tuga nti oyinza okubakanga ennyo ayigigi oyinza okukanga ennyo abali b'enguzi esente ne bazifulumya eggwanga ne tutazifunamu nnyo mu mugaso ate tulaba era bwe yagenda omukyala Ntamongo bwe yamukyaza speaker wa parliament bwe yamukyaza e Bukedya okugenda okuggulawo lyali ssomero Bukedya n'agamba nti nno nti abamuleekanira abo mbusasa ensimbi azikozesa bubi bebo abakolagana n'abali b'ebisiyaga so n'agamba nti si batufuna katono kakati yavuddeyo nakola ekiwandiiko kya president Museveni nakirabye bulungi nno nenkyetegereza kirimu ensonga ez'essimba ez'omutima gwetasuubira kubeera nga gwa Museveni waliwo ensonga bw'okitunuulira ng'okitunuuliza eriiso ejjogi n'obwongo obutegeera obusobola okwawula akawoowo ku kivundu wadde nga byonna biwunya manye ennyindo esobola okuwa akawoowo era mu kiseera kyekimu esobola okuwa ekivundu nga tokyusiza position kati bw'ojja n'obwongo obwawula akawoowo ku kivundu ekiwandiiko kya President Museveni oyinza okyogerako olunaku lulamba ekisooka tusooke twogere ku ensimbi zino bwe zaafuluma ne zitambula ne zivaayo abantu abasinga obungi twayimirira ku mikutu gyaffe nga tukozesa amasimu gaffe olumu agatuvunaanwa nti lwaki mukozesa obubi essimu zammwe essimu zino singa tetuzikozesa oba oliawo omukulembeze w'eggwanga yalibadde ensonga ezimu tazikolaki tazimanya kubanga mu kiwandiiko kiraga nti bwe baali bayishuwinga ensimbi ezo teyabimanyaako naye ebintu naye abisanga ku kkubo abisanga ku social media
asanga ba Simon Roko Geoffrey Mayanja nga tumaze okudiscussinga ku nsonga zino nga zifuuse namulanda nga amabeere g'embwa kakati awo naye kyajja pikinga interest naga nti abantu bano boogera ki nti ensimbi zitambula waliyo abali ensimbi so musooke mutusiime okusinga abatunenya n'abatukwata abatusiba nga batwakyuzinga abatukubira amasimu nga mutunenya okwogeranga ku nsonga ez'essimba naddala ez'obuli bw'enguzi n'ensonga ezikyamya ensi yaffe Uganda okugenda mu maaso than accusing us ng'ate emirimu gye tukola kati omukulembeze w'eggwanga atandise ogifunamu kubanga singa teye social media okuvayo ne tukuba enduulu ku nsimbi obukadde 5 ffenno tetwatunuulira z'abakamishona ba NRM ezampuga ze zaatunuulibwa affe twatunuulira za musajja waffe yekka kubanga bw'ogenda n'oyimirira waggulu ku lusozi n'ogamba nti nze nzize okutereeza ebyakyama oba ofuuse enkoko njeru oba ogenda kulengerwa ffe twasalawo ne twambala ebbala ne twambala olugoye olweru kati bw'oleeta sipooti yonna abasajja bajapaani abalina akabonero kaabwe aka white ne ka sport ya ka red bwetta ka point just a point ku lugoye olweru ko ke kabonero k'eggwanga kakati ne NUP twavayo tugaa nti no katujje tulabise nga tulabisa obuziina engeri abantu abali mu gavumenti gye babbamu ensimbi engeri gye beesanyusa engeri gye bacunyaamu munnayuganda n'ebiringa ebyo katugenda okulaba ng'ate omulandira oguli mu gavumenti guze gutuuse ne NUP kati ffe ntuvaayo ne twogerera ennyo obukadde 5 obwa Mathias Mpuuga ffe tetwayogera ku kawumbi kamu n'obukadde 7 akuba bye tebitukwatako tetwayogera ku bakamishona b'NRM abalala era n'amannya gaabwe ffe tetugamanyi lwa nsonga tukimanyi it is on record baabo bulijjo balya onfuna bulungi ffe gwe twateeka ku nninga ye muntu gwe tutasuubira kulya omuntu gwe tumanyi obulungi nti walugave kakati ab'emmamba bali mu lukiiko lwabwe bali mu ggabana ettaka lyabwe ery'ab'emmamba ate owoolugave ntukusanga ng'ogenze mu b'emmamba oli mu ggabana ttaka tugaa nti owaaye Mpuuga era ffe we don't accuse Mpuuga nti mubbi wabula tumunenya okukola ebikolwa eby'abantu abeeri for example bw'obeera ng'oli musajja mu katoliki nga bw'oli ofuna bulungi ne tugenda mu ekereziya ensambya ne bakugatta ne mukazi wo tuba tumanyi nti gwe ekikyo kikoze eki kiwedde kati bwe tukusanga ng'oyingizaawo hakki ey'okubiri ng'oyingizaawo hakki ey'okusatu tuba n'olukusa olukunenya tuga ne Geoffrey wakuba ebirayiro ensambya ekikuyingizaawo hakki ey'okubiri ey'okusatu kyekyaki so nga ate ekyo si kya muzizo mu basiraamu bakikolera ddala mu basiraamu n'eyokuna hakki ogireeta tewaba mutawaana so ab'NRM balyoke okulya ssente zaabwe tetubalinaako mutawaana kubanga bamanyiddwa mu mbeera eyo ffe twateeka nninga musajja waffe gwe tusuubiramu ebirungi si mu mutima mubi wadde akatono bwe kati we do not hate Mpuuga at all no wabula twali tukyawa ebikolwa bye yali akola ebitali bya kika kyaffe katutandike n'ensimbi ezo ezimu ku binsonga ze twateeka ku mmeeza nalabye omukulembeze w'eggwanga nga naye azitadde ku mmeeza tuweebuuza nga ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu yeebuuza nti wakolera ki gavumenti omulimu omuyonjo ogukuweesa akasiimo nga wakayingira mu ofiisi ne bw'oba omazeeyo emyaka 10 omanyi omuntu wagenze okuteeka gavumenti ku nninga ate gavumenti ne maana ekugamba nti kankuwe n'obukadde 5 ntadde bulungi ku nninga gwekyo wali okirabye ontadde bulungi ku nninga you are the leader of opposition yes kuteeka gavumenti ku nninga kugisuuza munyago gavumenti ne maana ega nti otusuuziza bulungi omunyago bannange nze sikirabanga edda bw'wabanga oyagala okunyiiza kitaawo oba mukaddewo nga bwakugalamiza nakkuba emigo ye n'awulira nti akkubye emigo n'omukono gufuuyiridde kyokola nga tokaaba kati bw'omala ng'ofukamira wansi ogaa neyanza nnyo ddadi neyanza ebyo kakati ekyo kiba kikolwa kya kumulumya yakukubya amanyi
nti ogenda kuvaawo okolima olumiddwa nnyo togenda kuddamu kukola kintu kyonna ngera n'okusomero wabeeranga ebivubuka ebyefujjo ne bakikuba kibooku buli muyizi n'akwata ku mutwe n'ekyo nekivo nga kivimba kiti kakati ekyo okuvimba okwo teyavimbanga nti olw'okuba embooko tezimulumye zaamulumanga naye ng'ateekawo ekikolwa ekiraga bali nti talumiddwa kati ne gavumenti yatujooga lyali jjoogo tosobola kukwata leader of opposition azze okusuuza gavumenti omunyago okugiteeka ku nninga okugolola buli awakyamye okutereeza buli ebyasoba eni gavumenti newaga ati ate ono gwe mwatuweereza ati yeetaagayo n'ebitaano atukolere bulungi omulimu kiba kitegeeza nti paasi zaffe zonna nga gavumenti we tuba twagala ozipaasinga atuyambyeko okuzikola ki okuziyisaawo lwakuba w'ennaku zino yaterera naye ennaku ziri emabega twamuweerangako ekyokulabirako abamaniyu nti twafunayo magwaya waffe kakati naffe baali batulaga nga abaafunayo magwaya ne tumuteeka mu paalamenti yo gavumenti nga kyangu okugiyisizaako byekola ki byeyagala. This is what President Museveni also asked in the same document nga Robert Kyagulanyi bwe yabuuza. Robert Kyagulanyi yabuuza Mpuuga nti mulimu ki gwe wakolera paalamenti ogwo ogukuweesa akaki akasiimu. Kyekibuuzo kyekimu President Museveni kyabuuza nti Mpuuga kiki kyabakoledde nga kamishona ne bakamishona abalala bakoze mulimu ki ogwo ogw'enjawulo ogwo ogubagabanyisa akawumbi akamu ne miliyoni emmeka olusanvu. Era simanyi oba Muzeeyi Mpuuga bw'omusinkana bulungi nnyo mu nsonda oba n'omusanga nga Lukaya oba n'omusanga mu Lwera oba n'omusanga oba mu Nnyendo n'otula n'omugamba ne akasiimu kano baali bakusiima ki simanyi oba ye asobola okuba ne ansa ennambulukufu tasobola kukinnyonnyolera eyo gye bayita enguzi. Kasita ofuna ssente zotasobola kunnyonnyolera eyo bagiyita nguzi. If the president of the Republic of Uganda, Fountain of Honor, tasobola kunnyonnyola ssente Mpuuga ze walya kati gwe Mpuuga oba ogenda kunnyonnyola ki nti walya zaaki? President Museveni avuddeyo si mulundi gumu si mirundi ebiri ng'abikkirira abantu be n'embeera efaananako bwetyo ng'era abiyitako ne bigenda abiyitako bwetyo ne bigenda abiyitako ne bigenda naye kino kiri beyond kati abaali batamanyi sensitivity ya ssente zino kati ku luno ke bakitegeere nti ssente zino si nnyingi naye zaali zooleka nnyo nti waliwo ebikutiya by'ensimbi ebiri mu Parliament of Uganda ababaka n'abakungu mu gavumenti eno ze bagabana nga teziriiko mayitire wadde okubuuzaako ekibuuzo n'ekimu kuyoola buyoozi kugabanaawo ng'abantu beetikka bisente byabwe nga bakola ki oba yavuddeyo lwa Mpuuga opposition okukola ki kubanga nga bw'ogambye wali eri nti ebbanga lyonna ssente badde bazirya nga tavangayo nga babikkirira ati because babeera beenaaliemu bokka kuno yavuddeyo lwa Mpuuga tasobola kuvaayo lwa Mpuuga kuba mu ango mwe yaviiriddeyo tetaasa Mpuuga Mpuuga tebalinayo bamutaasiza mu ango president we yakoze eki we yaviiriddeyo singa yavuddeyo ng'akibikkako kyali badde fayini naye kaakati ate mukwano gwange mukama waffe munnamateeka ate kakyongedde okumwanika baabongedde okumuggyako n'akapale akabadde kasigaddeko aba agenda kuyita bute okitegeera nti eka mwene UP nga bakusonzeemu olugalo kyokka ate naye mu kibira NRM gye wandirowoozezza nti bagenda kukubikkako naye era kyekimu naye ne bavaayo NRM ne bagamba nti ezo ensimbi mwalya zaaki zaagabanyizibwa zitya ziri mu mateeka bwe ziba teziri mu mateeka mwabikola mutya kakati oba obuliddwako omuganda kyagamba nti tokyalina mu kibira oba osigadde mu bbanga era kakati mukwano gwange Mpuuga ali muge bayita amasaŋŋanzira gennyini wakati si mu bubi saagala tulabike mu kifaananyi kyogera ku w'ekitiibwa nga bamwogerako mu bubi naye kino kyenfasayizinga era kirabula abalala abasigadde abatannaba kutuuka mu ttuluba eryo nti naawe kennyini bw'olaba ensimbi nga ziri awo weebuuze fedda baatugaananga okulondanga ensimbi mu kkubo nga batutiisa nga batugana ziyinza okubaako amalogo bayinza okukutegerako ettalo ekintu kyonna ekiri awo
omuggo gwonna gw'osanga ogubaako nnyini gwo. Yes. Nfuna bulungi. Kakati President Museveni ekibuuzo kyabuuza kyekibuuzo Robert Kyagulanyi kyeyakola ki? Kyeyabuuzanga. Era nsaba okutwala omukisa guno okwebaza ennyo Robert Kyagulanyi. Weebale butatiiririra nsi yo. Weebale abaana b'NUP. Mwebale basoja, mwebale abali ku social media, aba TikTokers, abavaayo okulabisa embeera efaananako bweti. Yes, congratulations National Unity Platform, we are scoring. Mpola mpola tujja kuteeka eggwanga lino we lirina okukola ki? Okubeera mu bulungi nga tetuyiye musaayi wadde olunaku olumu nga tetulina gwe tutyobodde kuba ffe twali tusuubirwa okubeera ng'abantu abatyobola, but we are people of sense, we have sense. Tulina amagezi era tuwogera. Tetuli bannabyabufuzi. Somebody like me, I'm not a politician. Era sina kyensuubira mu byabufuzi bya Uganda. Naye nakugamba Mayanja, lwaki sisobola kusirika mu mbeera efaananako bweti nti nina eggwanga lyange eryenjagala okubeeramu. There is a good and better Uganda that I want to live with my children in peace. Saagala buli muntu abeera wano ng'alinnya agenda, buli muntu abeera wano ng'alinnya akola ki? Agenda ava buvi mu ggwanga. Buvi mu ggwanga. Ffenna tetugenda kufuluma. Ani anaasigalawo? So awo tutuuse walamu. Ekiwandiiko President Museveni yeebuuza emirimu bakamishona gye bakola naye takola ki? Tagitegeera. Era nsaba okwanukula omukulembeze w'eggwanga nti abakungu bangi nnyo abambala amakooti, abeesiba amataayi, abafuna ensimbi ezaalibadde zigasa omuntu wa wansi, abali ensimbi ez'obwereere. Waliwo omusajja yagula eyo ettaka ewaffe eyo jjo nalirabye nempulira nga nnyenyeza n'omutwe. Ojjukira Saga eyali ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe, ensimbi ezaaliibwa entebe kisaawe omusajja yafubutuka Musaga za Mutulaki zali mu parliament. Omusajja yafubutuka Entebbe eyo najja n'ekisaawe kya sente miliyoni nga 10 ne bamuguza yiika 25 ku lusozi awo ng'emabega wange, naye nga ne we bagula nga tamanyi na bipimo bya yiika bwe yenkana. Abaana ba bbulooka awo abayaye bamuguzanga fuuti 10 ku 10 bamuga eyo yiika nga sente zimwokya agala ziveewo nga zimwokya agala ziveewo, era ne bamuguza akantu bw'okapima mu reality kalimu yiika nga 2 n'ekitundu, naye bamuguzaawo yiika 25 bamugaa kati ekyapa kya wano nti ekakati eyo gazeeti bikoze nga nebyo bamugamba byonna tabitegeera naye ng'olaba ensimbi aziyodde. So there are people who are getting money nga bayimirira mu kifaananyi ekyokuba nti baweereza abantu naye nga tebalina kye babakola ki? Kye babaweerezaamu. Eyo point number 1. Omukulembeze w'eggwanga omuyimbi omu bamuyita Pastor Wilson Bugembe yayimba oluyimba n'agamba nti singa yayimba ani ayinza okula watula Mukama nga weeteeka mu kifaananyi kya Katonda noba ng'oli awo nga buli muntu ajja n'ebiki n'ebizibu bye. Nange singa nsobola okutuula mu ntebe y'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, akaseera kano nga mmaze okutuukako amawulire ago, singa ekiwandiiko kino kibadde kyakuba n'amakulu, ngoberera bulungi, singa kibadde kyakuba n'amakulu, kyalibadde kigobererwa okuyimiriza kw'emirimu gyonna okusinga okukola inquiry. Omukulembeze w'eggwanga takola inquiry, teyeebuuza. Walibadde waliwo akakiiko akayimiriza emirimu gyonna. IGG yalibadde ateekebwa ku nninga ng'ali wali ebbali. DPP IGG mukyala Betty Kamya walibadde oli wali ebbali nga bali mu kuteeka ku nninga. Onfuna bulungi. Speaker wa Parliament we twogerera walibadde oli wali ebbali. Singa eggwanga lino ne Attorney General wako, singa eggwanga lino libadde likyakulemberwa abasajja abalina omutima gw'eggwanga nga Idi Amin Dada, abo bonna singa tewali ali mu office, how did it happen without the consent of the president? Nga mukukusa emiliyoni 107 nga muzifulumya muzegabanya mu bantu basatu ng'omukulembeze w'eggwanga takimanyiiko. Emiliyoni 107 esente eziri waffe okuzimba eddwaliro Health Center 4 ne zigabanyizibwa abantu basatu, aho bonna baali badde bali mu office.
onfuna bulungi naye era ekiwandiiko kyazze bali badenga mu office tebalimu ekyo ekiwandiiko kyazze tukyogereko nga bwe tukyogeddeko era kiyite era kigende era basobola n'okuvaayo ku kyegaana bwe balaba nga bitabuse era gumiikiriza mu nnaku ezitali zaawala ojja kulaba nga feeke ng'ofunye ekiwandiiko ekirala nga bataddemu akasitampu akafeeke onfuna bulungi you will not see the parliament debate on it yes okitegeera bulungi lwaki kubanga muzeeyi Museveni yafuuka mukubya byayi omuggo gwalina mu ngalo ze mulimu omuggo bw'omulaba olaba nga mu ngalo ze mulimu omuki omuggo ng'ogulabako bwoti naye kyayi banana fiber kiba kikyayi kyekyayi a dry one kubanga bwe kiba ekibisi nga kigogo waki kyo kiyinza okuuma twabisibisa nga dda enku ekyo ekikaze obulungi oba kyayisiba bwoti nekikukupa kati ne bw'okwata n'ogamba sipiika nti galamirawo wansi kuba emigo ogiwulire naye ng'okubisa kyayi tekirina impact gye kigenda kukola ki kuleetawo okitegeera kubanga ensimbi olwaleero okusinziira ku kiwandiiko kiraga nti zaagenda dda zaafuluma dda zaalibwa dda yezo ziyitawa is it through the Bank of Uganda oba waliyo kati ensimbi akasenge ka ssente bangamba nti Manerendo omukulu ali mu palamenti awo Manerendo omukulu mu ggwanga lyonna so ekiwandiiko kino nze ndowooza nti kyali badde kijjirako okuyimiriza emirimu egikolebwa abakungu omuntu yenna bw'abanga anoonyerezebwako a standing aside yes era n'alirabye kaseera kano nga sipiika wa parliament maama ngaali wali ebbali yes kisoboka mu Uganda wano bwekyandibadde kubanga omuntu bw'obanga oyina ebbala ng'oliko okunenyezebwa ddako ebbali okunoonyereza kukolebwe bwe kugwa nga tolina musango mudda mu ofiisi yo bw'abanga aliko ebbali katugeze okumala emyezi nga 3 4 5 asigale nga asasulwa omusaala okusasulwa omusaala it is okay mu Uganda ekisinga okuluma si bantu okufuna ssente nina mukwano gwange musambi wa mupiira yaŋŋamba nti Simon nze okusamba omupiira saagala nnyo kubeera nga ntuula ku bench ne wabampa ssente what I value most in life ke kaseera kembeera ku pitch nga nkola ki ng'asamba mu kisaawe kati speaker ne bw'aba ng'afuna ensimbi zonna ne allowances naye ng'atudde wali mu kasonda ngera buli otumutunulako bwe tutugamba nti kiki ekimutuuziza mu kasonda nti anoonyerezebwako ku 107 ekyo kiruma okusinga ng'agasimbaganye ne baloya nga Lukwago ne bw'aba talina gwagasimbaganye naye okumujja obujja mu ntebe lwali bassebo ne bannyabo nti the speaker of the parliament of Uganda is out of the seat era ng'ekimutuuzizza ebbali akyanoonyerezebwako ku 107 okusinziira ku kiwandiiko omukulembeze w'eggwanga his excellency the president Yoweri Kaguta Museveni ne instruction gye yayisa okunoonyereza ku nsimbi ez'engeri zaata anti obuzibu bw'ekyo nti wano abantu bagenda okufuna ebifo nti baba bamaze okukuba ebirayiro eri abakulu abamu nga n'omukulembeze gwo nga mumutwalidde nti ssebo neeyamye okukuweereza ku byonna byonna b'osazengawo ebigendererwa byo wabula nga si ku lwa Uganda bakuba ebirayiro mayanja abamu bwe mbiwulira okimanyi tikibuli ali kumpi bwe mbiwulira bakuba ebirayiro ssebo tweyamye okuweereza mu mbeera yonna ekyo sikirinaako bukakafu yadde ekyo ekirayiro ky'amayanja sikirinaako bukakafu naye olaba naye nga nze ndowooza nti ekiwandiiko omukulembeze w'eggwanga kye yawandiise naye kennyini kimulabisa ekiwandiiko ekyo naye kennyini ng'omuntu kimukola ki ekimulabisa okutuuka okubeera ng'ensonga ezikwata ku ggwanga eziri very sensitive otuuka okuba nga naawe kennyini ozisanga ku kkubo zidiscussingibwa ba Simon Rock ba Mayanja ekintu ekyo kiba kitegeeza nti eggwanga lyakuva dda mu mikono eggwanga liba lyakuva dda mu mikono ng'abantu beekolera byabwe nga bwe bakola ki nga bwe baagala naawe wennyini obyekanga bwekanzi era ekyo kimpa okweraliikirira
omu ku basuubuzi yayimirira mu maaso g'omukulembeze w'eggwanga n'abuuza nti ani afuga wano? Ani afuga eggwanga lino? Ani afuga eggwanga lino? Kakati bw'abeera nga afuga eggwanga lino naye kennyini atuuka okuwandiika peni naga nti abaayi nina bye mpulira eno nti waliyo ne ssente ze bwalya kakiba kinzizaayo ku kibuuzo ky'omusuubuzi. Ekyani afuga eggwanga lino? Ani afuga eggwanga lino? Who is in control of this nation? And if you are the one, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, why could you be getting information from the streets? Lwaki nawe oba owulira mu mbumbumbu? Lwaki olaba debates? Why do you get information from debates? Kitegeeza nti abantu bo ffe betugamba nti bakyamu nnyo babuze eggwanga lyaffe Uganda naawe baakuvaako dda beekolera bye bakola ki? Bye baagala. You no longer have control over them. Kati beetwala basse kyetwala ne bannakyetwala. Okitegeera? Naye nze ekiwandiiko sikiraba ng'ekigenda okubaako kye kigenda okukyusa. Tewali impact yonna gye kigenda kukola? Never. Ekisooka, it is too late. It is too late. Oba badde kyetegereza nsonga omanyi agala nnyo okwetegereza. Ate ng'ensonga ozeetegereza ozisanga ku social media. Kati onalaba bu vidiyo bwaffe. Mpuuga twamwogerako ddi. Abamu ne tuvumwa n'okuvumwa, abalala ne tutiisibwa, abalala ne tukangibwa. Mbu mugende mukole emirimu gyammwe ate gye bataabawa. Kitegeera. So, nze ndowooza ekiwandiiko kino omukulembeze w'eggwanga kiba naawe kikulabisaamu kayala. Kiba kikulabisaamu awo nti munaye ebintu ebitambula mu nsi naawe kaakati ensi olengera birengere. Ensi olengera nnengere. Kaakati point number 3 ng'ovudde ku kyokubeera nti nagambye nti point esooka yakusiima omulimu gw'abasocial bloggers ababeera ku masimu gaffe nti ensonga ze tuwogerako oluusi ziba nkulu era ziba ntuufu temuzitwala kubeera light nti olwaleero ffe tutaasa kati ffe ba dangerous substitute mainstream aba radio ne TV abamawulire mulabika kati mwakivaako kati omukulembeze w'eggwanga ffe tumutaasa ali ku social media. Ekyokubiri naye agizzeeko Facebook yagijjako. Ekyokubiri ekiwandiiko kino nkugambye nti kikuba pulezidenti w'eggwanga kimukubamu ebituli nti ekiwandiiko ekyalibadde kivaayo si kyakwebuuza omukulembeze w'eggwanga teyeebuuza yalibadde atoowa kiragiro naye bw'ajjanga naye yeebuuza kitegeeza alesseewo ruumu okumunnyonnyola ekyo kikole ki kiyite bw'olekawo ruumu okunnyonnyola abasajja abo bagezi nnyo balina oluzungu lw'otalabanga bagezi. Pulezidenti yakiwandiika nga 3 Meeyi olwaleero si 13 zennaku 10 ng'amaze okiwandiika bamaze dda okumuteekateeka engeri y'okumunnyonnyola era ekyo kyakoze eki kyawedde. I've not seen by intellectual abali awo gwobamanyi obwongo obuli awo aboogezi b'oluzungu balooya abali awo ate nga n'ensimbi zaali zitambulira mu balooya kati omanye empapula ze baakawandiika rimu ezaakagwa ku ttaka omanye obungi bwazo. Kati omukulembeze w'eggwanga bw'olekawo ruumu nga weebuuza kiba kitegeeza nti oba oleseewo space for explanation baba bajja ku explaininga they will reason you out ekyo bajja kivaamu so singa kyafuluma nga kiragiro nti ndagidde order ekyo kyalibadde kirala. Ofunye enjawulo mu biwandiiko nti ekiwandiiko ekyebuuzaamu n'ekiwandiiko ekiragira ebyo biragiro bibiri bya njawulo. Ekyebuuzaamu mba mwebuuzaamu bwebuuza naye n'ekiragira kiba kikola ki? Kiba kiragira. Kati awo omukono ogwamusibya byayi gwe nkugambye nti guba gutuuse. Wabaawo okugeza kati kankuwa ekyokulabirako oda y'amabaati yakwata ku bakungu entubalako baminisita nga batuuse n'eruzira kuba kyali kiragiro naye kino ekiwandiiko kyakwebuuzaako owaaye atono geno bitambula bitya byaliko mu mateeka nga tetukitegeera bulungi. Mwakola mutya mumbuulize kubako kasiba nga NRM kyatambula kitya byali bimanyiddwa oba nedda okitegeera katawo ekiwandiiko kiba kimaze okuluzinga weight kiba tekikyazitowa kakati
n'ekinaasembayo mu kiwandiiko ensimbi eziruma bannayuganda. Lwaki olaba buli munnayuganda nga ali concerned obukambwe abasuubuzi bwe baalaga mu maaso g'omukulembeze w'eggwanga ku musolo tebabulaga nti bakyawa President Museveni. Obukambwe bannayuganda bwe balina tebabulaga nti baagala kuwa musolo oba tebaagala kuwa musolo. Obukambwe, that hostility, abantu okubalaba nga buli omu gw'osanga emitaafu misibe mu kyenyi boogera nga bawanda muliro ne bw'ayimirira mu maaso g'omukulembeze w'eggwanga tatya kufulumya kigambo kyonna kyafulumya. Bonna ekibakambuwaza is one statement: service delivery. Ebyalabikidde ne mu kiwandiiko ky'omukulembeze waaki w'eggwanga. Nagete ekiwandiiko kino kirabisa naye kennyini akimanyi nti amalwaliro geetaaga ensimbi. Ekitegeeza nti amalwaliro tegalina bujjanjabi. Akugamba nti ensimbi zino zaali badde zigenda ku nguudo, kitegeeza nti enguudo za Uganda kennyini azimanyi. Akubuulira nti ensimbi zaali badde zigenda ku masannyalaze, kitegeeza amasannyalaze ga Uganda naye agamanyi n'embeera zaago bwegakola ki bwe gayimiridde. Kale n'olwekyo ekiwandiiko kino kireflectinga ku biruma bannayuganda. Onfuna bulungi? Era bwe bukambwe bannayuganda bwe balina bwe baba baapproachinga kati gavumenti. Kati buli munnayuganda akwata ekiso akitunuza mu gavumenti butereevu. Lwa nsonga egi services tezikolebwa. Omuwi w'omusolo yali badde aguwa. Bannaffe abatambuddeko abali ebweru ne bw'oba okubye ku ssimu wano basobola okubuulira omusolo gwe bawa. Nga muyitirivu. Basobola okubuulira omusolo gwe bawa. Kumpi ebitundu 5 ku buli 10 ku ssente gy'ofuna eddako mu gavumenti. Okitegeera? Mwawuliza kumpi mu makati. Mwawulira mu makati ne gavumenti esobola okuba nga ekusinga okufuna ssente. Gwe z'okolera nina mukwano gwange ali mu Netherlands eyo. I will not mention the name. Mukwano gwange nnyo tunyumyamu nnyo nankubira ku kasimu ne tunyumyamu. Yaŋŋamba nti Simon wali oyagala genda Bungereza but don't go there. Ojja kukola nnyo naye ojja kukolera bwereere. Ssente yonna gy'ojja okukolera e Bungereza ebitundu nga 7 ku 10 ate bisikola ki? Bidda mu gavumenti. Bidda mu gavumenti. Naye advantage ya ssente ezo ebitundu 7 lwaki Abangereza bo tojja basanga ku street nga beekalakaasa nti service yaabwe bo bagifuna. Omwana gavumenti emuweerera buvunaanyizibwa bwo gw'okumukeeza ku makya n'omutwala ku ssomero n'okumuno nayo. Onfuna bulungi? Bw'ova wano n'ogenda n'osaba asylum we bakutereka nga bakulinda okuprocessingira empapula zo na buli kimu apartment ate wano abakungu ba gavumenti ze basulamu ekkololo. Nengeeza ennyumba za gavumenti zirabirira bantu abali mu bwetaavu. Bw'ozaalira omwana mu nsi eyo gavumenti etwala obuvunaanyizibwa ku mwana oyo gw'ozadde n'emuteera akasente ku akawunti nga ne maama tali bubi. Bw'ofuna obuzibu n'oba nga tokyakola gavumenti ekulinako obuvunaanyizibwa okufunyayo waakiri pawunda kw'otandikira ofune ekyokulya ekitali ku gavumenti ya wano. Nti omusolo egukama n'okusinga bwe kirowoozebwako naye tekukolera luguudo, tekukolera ddwaliro, tekusomeseza mwana, terina kyekukolera. Onfuna bulungi? Kati ogenda okulya nti ate ono alidde 5, ono alidde 7, oli alidde 13. Obwo bwe bukaawu be bannayuganda abamyusa amaaso. Not every Ugandan has red eyes. Not every Ugandan has red eyes. But why are our eyes red? Ffenna tetunywanjaga. Naye osimbula oluguudo lw'ennakawuka enfuufu n'ekkuba ogenda okujja nga amaaso ogakunye ettaka niringa ettaka okutuuka mu kibuga ng'olinga eyalwala red eyes emyaka 3 emabega. So if the government was giving us service nga mayanja tekikkaluubiriza okutambula okuva wano okudda ewammwe e Masaka nga train weeringa eddakiika 4 zikumala okutuuka e Masaka ogenda okola emirimu gyodde wali badde gavumenti ogiwa omusolo abantu wali badde ffenna tetwesiba mu Kampala ofuna bulungi nga train weeri
abantu bali badde bava wano nga beesulira mbalala nga bakolera luddawo Kampala bakolera Kampala ng'entambula weeri etaekola naye nekkuba eryali badde lyanguya bannayuganda era okulirinnyako osasula ng'ate ssente ezikola ekkubo eri express era ssente za ggwanga balituwola buwozi omuzungu agamba nti pule so ekiwandiiko kati obwo bwe bulumi bw'abannayuganda nti services ezirina okutuuka ku muntu taziriiwo ekirungi ti n'omukulembeze w'eggwanga nazo azikola ki azikonyeko era akimanyi yalaze nti akimanyi kyekinzaayo we natandikidde naye gaa nti ekiwandiiko kino bw'oyagala tukyanalyzinge tukitunuulire kifunda nnyo tekimalayo na peegi ya lupapula naye kyoleka obunafu kyoleka embeera embi NRM gavumenti gyetambulizaamu eggwanga Uganda era kyo kyennyini olwalimaze okuwandiika ekiwandiiko bwe kityo ekiwandiiko ekyokubiri kyali badde nti olw'ebikolwa ebifaanaganako bwe bityo nze eggwanga nditadde bifaananyi by'omutanda byalabiseeko topiki ekomyako ebifaananyi by'omutanda byalabiseeko omuliro gubadde mungi ku social media okwo nga bagamba nti bannange tuteeka okulaba Kabaka Katikkiro Ssebo bakola ebyennyonnyola era twalaba mu lukiiko olwaliwo Ssabbiiti eyayita omu ku bakungu ku bakiise mu lukiiko n'avaayo n'agamba nti amaloboozi mangi nnyo naye bwe kiba Kabaka ali mu kujjanjabwa Ssebo nga Katikkiro bwe wannyonnyola bw'abanga omutanda ali mu kujjanjabwa ebweru w'eggwanga ali mu ddwaliro kifa abeesobola tutukeeko tumulabeko tumutwalire ne Kadagala Kaganda tumukubeko ediiso tumubuuzeko tumanye Katikkiro n'amudamu n'amugamba nti ate kati singa n'abakkiriza anti abagala Kabaka omulaba abayitirivu nnyo mudole wonzibeera yakacyankano yaga nti naye gyali ajjanjabwa so amaloboozi gabeera mangi nnyo nti bannange omutanda aliwo twagala omulabako okutuusa ebifaananyi bye byavuddeyo abamu bwe tumanyi mukubo kimu byayise kututukako wano ani yakitaddeyo mu kusookera ddala n'ebirala ebifaanako ng'ebyo bituufu naye nga okusinziira ku ngeri gye birabikamu biryoke mwabikakasizza nga bituufu Ssaabasajja Kabaka y'oyo egimu ku migutu egiri legit Namibia gyali gye bagamba nti gyali okuva mu kujjanjabwa yalabiseeko akati naye ebimu ku ebyo katono ku byasinze okwogerwa wadde nga yalabise nga kamwenyumwenyu kwekali naye ebimu ku ebyo abamu bye bayogedde ate oluvannyuma lw'okumulabako nga bagamba nti naye ennyambala y'omuta ye Ssaabataka mwamuzizaayo dda mu Ssaabataka Ssebo yatuuzibwa ku Namulondo takyali Ssaabataka Kabaka ekyo ekitiibwa kyaliwo nga tannatuula Naggala 93 before si yakulira ettaka naye kakati kiri kyaliwo nga tannaba kugira naye wano bw'aba amaze okutuula Kabaka weewaawo wadde nga yalabiseeko naye era criticism ezze mu bantu tinaye ennyambala ya Ssaabasajja nja kwawukanako katono ku bantu okusinziira nze kyemmanyi ekisinga obukulu abantu kyabadde basinga okwetaaga kwe kulaba ku mpologoma bwe biba nga ebifaananyi ebyo bituufu ng'era bya ddala nga bya mpologoma nga ewumuddeko Namibia byo ye mpologoma yennyini naye okuba nti biri current oba twebaze Katonda nti Ssaabasajja Kabaka mulamu kyekisooka kubanga essanyu lya Buganda si kulaba Ssaabasajja mu masuuti oba mu mbugo oba mu kanzu oba mu mbeera yonna essanyu lyaffe erisooka nga Ssaabasajja Kabaka mulamu bw'amala okuba omulamu ekyo tukyebalize Katonda that is nyongerako statement eno ka disclaimer katono singa ebifaananyi ebyo bibeera nga bya ddala kakati ekyebifaananyi endabika yaabyo Ssaabasajja muntu
alina omubiri n'omuki n'omusaayi onfuna bulungi alina obulamu bwe ng'omuntu ekifo mwe yabadde si kibi bwe mba tunidde ekifo kayumba kabadde bakakola mu mbaawo wansi wa cementing entebe mwe yadde atudde si mwasajjute entebe ya kitiibwa entebe nnungi kakati bw'ogenda okwanalizinga jacket eri munda sweater ya mikono miwanvu of course omuntu omulwadde tomusuubira kubeera nti kabode kubeera already yagenda okgenda ng'omubiri gwe gukoze eki nga gwesseemu which is okay tukimanyi nti mulwadde ekirala engatto wansi namulabye ng'ataddemu biniigiina byaffe bye tuyita bi crocs biniigiina mu luzungu ng'era omuntu alina waatudde ali mu budobo bw'eddembe tali mu kulamula gyali tali mu lubiri nfuna bulungi ali mu budobo bw'eddembe gyali tali mu lubiri nti bannange mujje mulabe Ssaabasajja tumusanze Mmengo ng'ali mu niigiina atudde kabalaza era omulaba ng'ali free nze okwambala kwe sikulinaako kibuuzo kyonna ekisinga okunnuma era konsani y'Abannayuganda is he alive kyekisinga obukulu bw'abanga mulamu Mukama yeebazibwe ekyo kyekisinga obukulu kati abacriticizing ennyambala mwe mugende mwambale ofuna bulungi mwambale amasuuti gammwe yebyo si byaliko era twamulabako ng'ali ku lubalama lw'ennyanja ng'ali ize emulungo wano emulungo olagende mulungo olwaliko emunyonyo lweyaliko entebe ku beach ne lweyajja mu lubiri awo ku lwasatu omulanga alimu is a freestyler si muntu nnyo wakwagala kubeera awo ebyo abyambala nga azze okulabikako eri Obuganda mu ngeri official kati omuntu gwenjagala okunenya one neyakubye ekifaananyi gwe bw'oba okuba ekifaananyi wadde munnanga okyamuse nnyo oba ambasada yekipositinze simanyi waliwo ebintu ebiteetaaga kuteeka ku mpewo oba naye tabakkiriza mukuba bifaananyi nga nayo babbirira mubbirire nekiraga nti adde akimanyi okusinzira ku reaction ka smile but it is okay nze ekifaananyi sijja kirwako nnyo sijja criticizinga ng'ensi bweyogera nze ekyasinza okumpa essanyu kubeera ng'omutanda mwali mulamu nga mulamu kati ekiddako tuteeketeeke tulongoose image eya Mmengo erina ebyokutereeza Mmengo tulongoose image ya Mmengo tuddemu tu developing a trust abantu babeesige buli Ssaabasajja lwalabika mu mbeera efaanana bw'etyo nze sinenya Ssaabasajja wabula nnenya abamwetoolodde people around Ssaabasajja the blame comes back to you and direct ate muzito bwonna Simon bwe ndabika obubi nga tonnaba kunnenya osooka kunenya mukyala wange felisita tumusa kunninga n'abantu abanneetoolodde okifuna bulungi weejaga ne Mayanja lwaki munnamwe temumubuulirira nti naawe nga Mayanja bwe nzija nga sisenyezza nga nze nantunula bwe nti naawe bakubuuza munnammwe lwaki temumukola ki lwaki temumugambako okitegeera so people around Empologoma abantu abeetoolodde Empologoma mufube nnyo okuprotectinga image y'Empologoma abenga alabika bulungi otherwise bw'abanga beene yalabise oba yalabikidde Namibia oba yalabikidde German oba naye bwe kiba ng'ekifaananyi kya ddala nga kiri current nga yalabiseeko yakisinga obukulu ekyo ekitiibwa kiddire Katonda era yeebazibwe awangaale nnyo omwana wa Muteesa agunde alamule Obuganda ne Uganda n'ensi yonna tukwagala beene ng'oli mulamu tukusabira era tuwaagala nnyo odde tukulabiku mu lubiri lwaffe wadde Mmengo ng'olamula otuwuubireko ffe ekyo kinaatumala kinaatwerabiza ebizibu ebirala Segvic Consults Tours and Travel bakugamba nti nno ku byentambula z'ennyonyi beekwate bagamba nti nno bwe bali naye nga bakugamba nti bo tebagaba mirimu naye gwosa okuba nga wafunye ekyeyo kyo oyagala kugenda kukola olya kuwadde invite yagambye jangu tuyiiye bo we bali okuba nga bakuyamba kukutuusaayo
mu ngeri y'okufunira bw'oba tolina passport bagigoberako n'ogifuna, bw'oba tolina visa bagigoberako process n'etambula bulungi nnyo, air ticket bagigoberako n'ogifuna, n'olaba nga process etambula bulungi nnyo. Kyokka ate bookingira hotel gy'olaga, yes, okusuubula ate olwo n'ekyenjawulo ennyo ekisinga okulumya abantu omutwe kye bayita paperwork. Ya paperwork oyo so bakuyambako bakugu balina abakugu abasobola okukola ku bintu ebyo, so bakugamba nti beekwate bannaffe aba Civic Consults Tours and Travel bali awo waggulu ku Alwa Park, ekizimbe bakita Alwa Park Plaza. So bali ku level 2 room 2F room F2 room F2 643 we bali awo waggulu awo, so beekwate abagikuba bakuyambako. Namma bagala okugenda okusoma enteekateeka weeri, wegalagenda kusoma kati awo mumwesombe, wegalagenda kusoma bagenda kyana kusoma, wegenda kusomera Bungereza, wegenda kusomera mu America, ensi yonna wonna weyagala okugenda bagamba nti enteekateeka ezo weeziri okuba nga bakuyambako okulaba nga ensonga zo zitambula bulungi nnyo. Bannaffe aba Civic Consults Tours and Travel okumanya ebisingawo byonna ku nsonga ezo akubirako ku Director Lwanga ku 0784 28 19 76 njiddamu 0784 28 19 oba Airtel eri 0701 28 19 side yonna bijja kutambulira bulungi. Essomero balita Diamonds Pre and Primary School Buddo Kimbejja, so twalayo omwana asome. Abantu be Buddo mwena abaliraanya awo wonna side yawo ane nateete wonna mutwale abaana basome eyo. Ekisolo weekiri ate mu kuzitambuza abaizira weeziri abasomesa bo batendeka bulungi we bali bajja kusomesa bulungi omwana, bakuuka mu nkwata y'abaana n'ebirala byonna ebigwa mu kkowe eryo, ebyokuzanyisa by'abaana ku ssomero weebiri, swimming pool weeri, ate nga bakola bulungi nnyo kubanga nakutegeeza wano nti omwaka oguwedde bakola bulungi. First grades 9, second grades 4 ne baba nga bakiggalira side yawo, so twalayo omwana asome side eyo byonna bijja kutambula bulungi nnyo. Balita Diamonds Pre and Primary School liri Buddo Kimbejja side yawo. Kale mubeere bulungi, mweraba. Wano ku Civic Consults Tours and Travel company registered by Uganda. Tukola ku nsonga nnyingi nnyo. Esooka tukola ku tickets twogera ku tickets ez'ennyonyi. We are already IATA upgraded. Tusobola okukola tiketi zonna mu nsi yonna buli omu wayagala okugenda. For example, abagala okugenda China, abagala okugenda Canada, abagala okugenda UK, byonna tubikolako. Tukola ku bantu abagala okugenda Canada, tukola ku bantu abagala visa za America, tukola ku bantu abagala okugenda okusobola China. Tubakolako bulungi ne bafuna visa zaabwe nga tewali buzibu bwonna. Ekyakyo tukolako tuyamba ku bantu bonna abagala okugenda for safaris. That is domestic safaris and international safaris. Domestic safaris tutegeeza safari ezikolebwa wano ewaffe mu nsi yaffe Uganda. Nga abagala okugenda ku Action Falls, abagala okugenda ku Bwindi Infinity Level, ne wala yonna tubikolako. Then ebyewabweru tusobola okubatwalako e Dubai, tusobola okubatwalako Bangkok, tusobola okubatwalako e China, ne wala wangi nnyo. Tusangibwa wano ku Alwa Park Plaza F2 643 ye room gy'oba onoonya. Z'ensonga ezo zikwasaganya Civic Consults. Abagala ennamba yaffe eri 0784 28 19 76. Tulina ne Airtel 0701 28 19 76. Then abagala otulabako ku mitimbagano egy'enjawulo, genda ku website yaffe www.civicconsults.com. Thank you very much. Ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era naabo abava waka n'ab'ekisulo wetusomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi, balina obumanyirivu, bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa.